oli taata yange mukama kitangala kyange oli mukwano gwange ampanirira bwembangwa kati nagera nenziba emisumali otya era okibirawa emisumali njijjayo ku hardware njitereke wa neighbor ezebo emisumali bwe njiterekeyo yali kali ka salon wa mukwano gwange ezebo ngenda okuddomba okusuubula nasanga mugondo mukama wange nga walaga twayisinganya agendawo ku kasalo ndo tunula emabega bwenti ng'akyama bamulagiriddewo owagitutte wenagitutte baali bangulira akagaali nakasimba mu lujjaawo nenziruka emisinde ezebo mu muyaga omungi Yesu ye yaliwo ku lwange yandabirira era kati ebyange bibye si kyatya nedda n'ebirala genda kunyamba. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Tell the story tunyumize abasebo ne bannyabo musiibye mutya batulaba nga obudde bumaze okukya mwasuze mutya kale okusinziira yonna gye muli tubalamusaako mulinyira mukama waffe Kristo Yesu. Mwebale okubanga gye muli obuuyo obwo mukama katusuubire nti abakuumye bulungi. Tumaze okuba nga twabula era nga tuyingirawo ku screen yawo otulabira muganda wange ne Tell the Story tunyumize show olwaleero. Episode ey'olwaleero egenda bba ya njawulo nnyo nnyini ddala. Gwe abadde alowooza okutangatangamu oba okusitukankana walibadde okukkakkana sobole okuba nga tutambula tugenda mu maaso mu mboozi ey'olwaleero egenda okuba nga ikukwatira ddala omugamba olunaku olwaleero. Tusinzidde sides eno ndejje namasuba kikajjo namasuba kikajjo gye tusinzidde okuba nga tukuweereza gwe munnaffe atulaba okusinzira yonna gy'otulabira gwe munnayuganda ali kuno ku butaka okwaffe naawe munnaffe awangalya mu diaspora mu mawanga ag'enjawulo nammwe abali mu states ez'enjawulo. Mukama abatuweera omukisa. Tubaniriza ku show olwaleero Tell the Story tunyumize. Yenze mpaji Given Brian Kagati the Gospel Music Apostle. N'olwaleero mmaze okuba nga nkuyiggira omu ku basajja abalina kye bakola musically mu kisaawe kino eky'okuyimba ate nga musajja mulyowe wa myoyo. Omanyi ennyimba muzibuulira ne mubalaba ku TV ne mutamanya bibafaako. But this time around tuli wano okuba nga tugaayamu tumenyaamenyamu era bwe nkakasa bwe tunaaviira wano ojja bba omaze okutegeera omusajja wa Katonda ono gwe tuleese olwaleero ku meeza aliko olwaleero ku katebe ku Tell the Story tunyumize. Ekyenjawulo ky'oba osuubira olwaleero asuubira okuwulira ku bulamu bwe nga bwe butambula, obuto bwe, obuzaale bwe n'obulamu bwe musically oba oli awo n'obuweereza bwonna okutwaliza awamu. Basebo ne bannyabo muŋŋanye mbagate ku mugenyi waffe owaleero atali mulala wabula nga ye Ap.Rogers Lutaaya. Ap.Rogers Lutaaya. Omutegedde Ap.Rogers Lutaaya. Waliwo oli akuwulira nga nesebo takulabanga nako. Soko bawa kapera gwe. Oli taata yange mukama kitangala kyange oli mukwano gwange ampanirira bwembangwa oli maanyi gange mubalabe sikankanenga enziki
zange kutte n'abasityanze. Yeah man, andowooza gwe tuli nayo otandise okumutegeera right about now. Apostle Rogers Lutaaya leero gwe tubayigidde era yatudde katebe. Ladies and gentlemen, ashoyo olwaliro katusabe banyumire. Apostle Rogers wange taata weebale kwekweka n'otusuulamu omuzingo bakwita bata n'otusuulamu bagidada ekizungirizi ky'oluyimba n'olya kewa n'owekweka. Abavubuka bagiyita kewa eyo okwekwekamu bwoti anti bayibuli egamba otyo nti eyeekweka anoonya kyayagala yekka. Okay. Kati abasajja bensomako mu bitabo abasinga obungi babeera bokka. Hey. Kati bwe bamala ofumba oluvannyuma ne baleka baleeta mu bantu ne bajjula esebo. Mina nkafunye nange nkategedde oba nange neekweke. Amunnaffe oli ali obuuyi buli ayagala okukakasa nti ddala yona Apostle Rogers Lutaaya oba kagati atufumba. Ngenda kusaba osooka omugiremu akulabeko mu mmunye bw'ati. Bw'amala okukulabako mu mmunye akkirize nti tuli naawe live. Awo emboozi etandike. Yenze kennyini. Yegwe kennyini Apostle Rogers. Nlamu mulabye. Taata oli waddembe okwebikkira ku maaso go. Amiina bannaye mbalamusizzaako mwenna. Abatulaba omusajja ono anguddeko leero bugwi. Naye musajja mulungi bulijjo mbadde ntera okumulaba. Naye Katonda yeebazibwe okubanga ate nange onnoonyezaako eno gye ndi. Amiina Apostle. Apostle obulamu buli butya? Obulamu nga bw'owulira oluyimba bwe lugamba nti Mukama ensi gye yatuwa erimu ebyentiisa. Omuntu tosobola mugamba nti nno obulamu bulungi. Bw'omugamba bulungi omuleetera obuteekateeka. Obulamu lugendo era nina ennyimba ziwera ennya nga nnyimba ku lugendo lw'obulamu. Oluyimba olwo si lwe lumu? Nedda. Ennyimba nnyanga zonna zoogera ku bulamu nga bwe luli olugendo. Terwali badde luyimba lumu nga lulina ebitundu bina. Ojja kusanga ennyimba ezo tujja zifuna mu maaso nga zirina tayita emu olugendo. Badde ntidde nga ngamba Apostle kiki. Tell the story tunyumiza. Ladies and gentlemen, bwe tugenda okuba nga tutambula olwaleero tuli ne Apostle Rogers Lutaaya era nga tusinzidde wano mu Namasuba Kikajjo. Apostle bali batya abaku ame? Ab'oku ame balungi. Twali magumba makalu. Otyo. Kati Ezekiel 3:7 egamba nti amagumba amakalu bwe baga omwoyo bwe yagakkako nga bagafuuwamu omukka. Bwe gagenda osituka mu lunyiriro lw'ekkumi. Ezekiel 3:7 olunyiriro lw'ekkumi lugamba nti ne libeera ejje. Bwe gamala okufuuyibwamu omukka ne basituka ne babeera ejje eddamu. Kati kyekigambo living army. Living army. Wow. Ekkanisa bagiyita batya? Living Army Church. Living Army Church. Namasuba Kikajjo. Yes sir. Gy'osinziira okutuli ow'emyoyo. Kati emyaka 11. Katonda wange. Yes sir. 11 gwasanga ng'alina emyaka 3 kati ali myaka 41. Omulabyo omulungi ali obuuyo obwo. Ennyimba zo bazimanyira bazuwulira. Naye oba oli awo yali etaaze okutegeera Apostle Rogers ono gwe tulaba omuyimbi ayimba bulira enjiri asumba ye yaliwa? Apostle Rogers ono azaalibwawa? Apostle Rogers banzaala Mukono. Mukono katundu kiddala? Kati Mukono emukika okyamira Nakifuma n'oyingira e Kawuku awo. Naye wona waliyo Kawuku ng'ono okulw'Entebbe. Kawuku gyali eyo. Okyamira tuli mu ggombolola y'Kimenyedde. Wali gundi ekitebe kyaffe gye baziika. Kyekijja. Yeri ekijja lwakuba kati ate Katonda. Kyebadde oyise ekitebe. Lwakuba kati ate Katonda yankoledde. Nembanga kati nina ewange. Gwe kennyini ate.
kati nze nagula ekayunga gwe kyatwalibwa ku kika kati engeri gye nzadde abaana abangi mbulokole abasangibwa nga tebaliiko babagoba mutima gwange gugamba nti singa omuntu abeera nga asobeddwa bamugobya olw'obulokole nze mpulira nga njagala Katonda nnyambe mbeere n'awantu awagazi nkole famire olw'ensonga nti famire ey'omubiri saagifunamu saabakuliramu nakulira bukojja kati ebukojja gye nakulira ate nayo nemba nga nakulanga n'abanga b'omanyi abaana batiizinga ebyokusoma tebyatambula bulungi sente z'omuzadde zakoma mu kyakusatu eza maama taata yafuuka masiikiini atya yasooka n'alokokako taata yali avuga emmotoka yali afunye sente ng'akyali muto naye yamala n'abanga bamusiba yatomera atuuka mu kkomera n'alokokerayo agenda okudda n'agamba maama nti ndokose ate nga baali bagatte maama n'amugamba tugende wa faaza kamulali atugattulule faaza kamulali naye gyali eyo yali awo mukono awo maama abinyumiza kati nga ndokose naŋŋamba nti bw'oba walokose lokokera ddala kubanga taata wo yalokoka naye bwe yajja ne mugamba nti nno nze tewansanga nga ndi mulokole tugende batugattulule kakati n'asalawo taata naye n'abivaamu naye taata olwabivaamu yatandikirawo okunywa omwenge okuva mu buto yali tagunywangako era taata yafa ng'azimbye ebigere yafiira ku nnyanja eyo saidiwa yafiira Katose mawulire nno si malungi tubadde wali Ap.Rogers azaalibwa mukono mu ggombolola y'e Kayunga sijo Kayunga nguzeeyo kati nga ndokose omanyanga ekawuku gye wali obuzaale okyamira nakifuma n'odda mundaawo kati Kayunga akatundu bakayita Nabukuku waaw kyekyalo wewali obuzaale awo waaw taata wasibuka naawe gyoba osibuka kakati gwe mukama bw'akuwadde omukisa n'olaba ebyensonga nakkola obulungi n'ogamba owaaye nze kankole ekyange n'okola ekijja ekikyo senga yaŋŋamba nga ndokose naŋŋamba nti ku kijja kyabwe sijja ziikibwako singa nga yagamba ng'ayagala nve mu bulokole olwo nga taata yamaze okufa oba nga akyaliyo taata yali amaze okufa bambi n'agamba nti nze bw'ogamba nti nnolokoka tojja ziikibwa ku kijja kuno singa nga bwagamba ne mugamba oyogedde bulungi Katonda ajja kunnyamba nzijukira nga tumaze okuziika taata sokoleke senga ye mukulu wa taata ye mukulu wa taata mukulu wa taata aba mutowe n'agamba oyo omwana taliziikibwa ku kijja kyaffe bw'abanga ddala agamba mulokole taliziikibwa ku kijja wowulira otya nga akugambye statement efaanaganako ng'eyo munda mu nze nali maze okuguma towuliramu yadde n'okutya kwonna yadde n'okwesika yadde n'okuwulira ennaku nti oba oliawo kale oba kale oba mbiveemu oba obulokole bwali bumaze okuyingira ku mutima nga mbwagadde engeri gye nnakula nga saagalwa ate eno mu bulokole n'ensangayo abaafuuka bazadde nga banjagala ne bampa amagezi nga omuzadde wo ge yali kuwadde kati kye nali ndaakinga eri n'ekifuna eno mu kyaki kati kyandeetera okubanga n'omuntu ne bwaŋŋamba nti nno ŋŋenda kukuziikibwa kulimbo nga sifaayo nga sikyatya kasoba ng'ogenze mu ggulu wali omaliridde tell the story tunyumize tukyalina Ap.Rogers Lutaaya era nga tusinzidde eno gyasiba amakanda eno munamasuba kikajjo wano wennyini okuliraana kyaki yaabwe yenyini era ku kyaki ndowooza we tuli wano ku ttaka ly'ekkanisa ku the army the Living Army Church. Tell the story tunyumiza Apostle kati Apostle maze okulokoka senga akugambye bw'atyo maze okuwulira nga gwe oli mugumu tokyayinza kuddayo tokyayinza kukola bye baagala ku lw'okuba bakusuubiza okuwa akabanja ku kijja tekaaliyo anti bagambye bakusuubiza okumma akabanja akakala akafo koyinza okuziika mu kika kyewaffe wali wazibu kyova olaba nti nalema okuzimba omukwano nabo
era nandiyagadde omuzadde akimanye nti buli omwana lw'omulaga nti nno wano wooli talinaawo kiki omwana omuwa kugenda kuyiiya kupaala kati saalina kinziza waka nabeeranga ntambula mmanyi nti ensi gyeri ntwala olw'ensonga nti neegombako okwetuga olw'embeera y'ebukojja kiki ekyali eyo kati ebukojja twakulira mu mbeera nga waaliwo embeera nga bomanyi abaana nalabanga emirimu gyenkola nga mingi okusinga egy'abannange gwe bakupakira mingi ddala nalinanga essanyu ku ssomero okusinga awaka kubanga abasomesa banjagalanga olw'okuba nti nalina ebirabo ebitone ebyalinga mu nze nti nali muyimbi kusomero wali muyimbi nali muyimbi ku ssomero ate ekirabo kyekirala kiwayina amazina amaganda nga nsobola okulanya mpulira okulanya ng'omuganda nsijukira nalanyako mu mukono awo nga batukuŋŋanyiza amasomero ku disitulikiti nembeera namba emu nenfuna 84 eyanzirya nafuna 62 kwegamba olulimi oluganda ng'olukoona budinda nga ndikoona naye kati sikyalumanyi kiki walwerabira tokyabeera mu balumanyi sikyabeera nnyo mu balumanyi sikyababeeramu nnyo wow kati olwa Ap.Rogers Lutaaya omaze okutegeera nti kale nze yadde nsibuka kuba n'abantu oba nsibuka wano naye siinaawo kyange oba tebambalanga waabwe kati awo obulamu obutambuza otya ova otya eyo mu kyalo ye basically ketumisinzemu awo okutegeera Ap.Rogers Lutaaya akaseera kuwabeererako kuwafuna chance ebeerako ne taatawo ne maamawo mwali mubeesinzeewa taata olw'okuba nti yali afunyewo obusente nga muto mu famire yaabwe ndowooza ye yali aliidinze ng'ate alina omukwano mungi nnyo eri jjajja jjajja azaala taata jjajja azaala taata jjajja maama jjajja mukyala jjajja mwami kati yali abeerawo mukono era okukoma okubeera n'abazadde bange ndowooza nalina emyaka oba 3 okubeerako ku maama ne taata kubanga nali nkaabira keeki nga saagala kulya ne bantwala mu kyalo ewa jjajja njiga okulya emmere kati saddamu kubeerako n'abazadde akaseera kona obulamu bwonna n'omala ne jjajja obulamu bwonna nembeera ne jjajja ebikojja ekitegeeza wazaalibwa ku kika oba wazaalibwa mu maka ga taata ne maama maka ga taata ne maama olwo nga muli mukono awo tuli mukono then ne bakweyawulako ne bakutwala ewa jjajja netwaliise kawuku ne bantwala ekyalo bakiyita Lutengo ebukojja ewaabwe wa maama kati ewaabwe wa maama eno waaliyo bakojja nga bayimbi nnyo bakolanga concert ku kitundu oba waliyo Christmas nga be bakuŋŋaanya abantu ne bayimbamu awo nalinayo kojja Fred kati yafa naye nga namuyigirako nnyo kirabo kye nali nga nkyagala yali muzinyi w'amazina maganda nawe gakoona era nagayiga gegamu ku gansomesa mu ssomero kati ku ssomero kati amazina ago kyagajjukira bwe bakusiba ekigundi awo oyinza otuwaamu awo era nja kuteekateeka ennyimba gyeziri tugenda kubanga byonna nga tubikola ez'amazina maganda nina ekirooto ky'okubeera nti mbeera n'egundi y'amazina amaganda enki gurupu bandi otukulabye osaze bakututte ewa jjajja obulamu obusanze otya ewa jjajja era tunnyonnyole famire eyo embeera yali ya bwavu nnyo kubanga nalyako ku kayinja amabidde bwe bwakulanga ndiizi naye nga si ndiizi mwe basogola omubisi mbutegedde kabaka kambagga kati ate n'ebijanjaalo nga tetubirina ebibiwamu kalimu akikola mutya nalyako ku nkolokolo y'ejjuuni lyakakopa enkolokolo yeetya akayuuni kano kwe kakulira
kwe kava kwe babukongola bwe bati nga okomawo ku ssomero nga yemmere eri ku sowaani mpulira taata nga tekulimba mazima nakulako nga maama wange nga tajja waka nga kiki jjajjange n'atuuka okwetamwa nga aneetamwa kubanga muwala we nga tamugasa kuba nzijukira amalako emyaka nga 3 nga takomyewo waka maama lumu tesobola kwerabira batuwa homework bwe batuwa homework nga ku ssomero batukuba emiggo lwaki tewakoze homework kati ate nga emirimu bwenkomawo nko tukola mingi ewaka kubanga twalimanga ku makya ate ne tulima oluggulo nga tukomyewo ku ssomero olwo nga ku makya mu nnimiro mugendeyo saa mmeka olina okukeera nga mmeka 12 11 olina okuba nga ssaawa emu ng'ekusanze okomyewo ewaka edduka ogende ku ssomero kitegeeza nga mukeereyo nga 11 zabanga ssaawa nga 11 awo 12 kitundu ne muyingeyo ne mulimayokko n'olima nemuvayo mulina okuleeta amazzi gavanga wala kolo lwennyini era mulina okugaleeta musooka kulima ne mugenda ne mulisomba amazzi n'olweggulo ne mukiddamu ne mukikola kali nga gonna ge mukimaga kimuba n'emikola ewaka egitagwawo munnaye famire yabangamu abantu bangi ne lwakuba ate nga abakola ate nga tukola batono abamu nga tebaagala kukola naye olw'okuba nti nze yaliwo ng'omwana ate wankyogere ntya maama wange jjajja yali yeetamwa maama olw'okuba nti ndowooza yali tamufuna maama talina kazeeri jjajja ng'afa ku bali abayinako abaabwe abagezaako okuvujjirira jjajja muzeeyi kagaati omanyi ogenda ku ssomero n'ebitabo 4 naye nga bigenda kumalako ttaamu mpulira 4 olwo nga byenkanawo obunene 32 ng'ani aguze jjajja naye ng'ate lesoni ze musoma nga musoma lesoni kuliko Oluganda kuliko RE kitegeeza nti waliyo ebirala byotatutte naye ne bwe biggwako ewaka nga tokima kitabo peni gye bakugulidde ya 2 ogifunye emu naye ng'erina okumalako ttaamu olwo ng'okikola otya naye ng'ogenze nga tofunye kyakulya kyotutte ku ssomero ewaka ng'olinako oliddewo ng'osimbula bakeera bafumbira kyankyeka ne babagaa kati tagenda bawaayo kantu konna kakutwala katubafumbire tewabanga tekyabangawo otyo era nze uniform yange mu buto bwange yabanga teriiko mapeesa kuwalampa miti ija fene wangi taata navaako kujambula n'engwa ku muti nemala essaawa 3 nga sitegeera nga sitegeera nabeeranga noonya kyakulya mu nsiko n'ogenda n'osanga akabiddeko omuntu akenvu okandiizi n'osima ettaka n'okakweka osobole ofuna ekyokulya asobole okwengera olunaku olumu nasomanga ku makya bwe twavanga mu buleeke nze olumu nze saddanga ewaka nga sidda mu kiraasi mba nina okugenda okunoonya ekyokulya njalebe ekuluma njalebe nnyo nkiraba kati nenkomawo ate olweggulo kwegamba nokomawo olweggulo bwewavanga wano mwagendera ku ssaawa 4 mu break time bwe wagendanga tewaddanga wagendanga kunoonya kyakulya kale nokomawo after lunch tell the story tunyumize amulaba abantu kweyagalira mu Katonda notama naye nga tomanyiwa gye bavudde mukama kituufu atukuba repair mukama kituufu atubudaabuda atera okutufaako n'atwerabiza obulamu oba oliawo buba bwasooka n'atuwa ku ssanyu n'atuwa ku bantu abatuufu naye oba oliawo obulamu gye buba bwasooka buba tebwasooka kuba bulungi okitegeera tubula baffe ng'abaana ba Katonda buli kyenjawulo ekituba okugamba nti owaayo ekisa kya Yesu ate munnanga ani yalisaasidde ekisa kya Yesu mukama yasaasidde. So Apostle Rogers, tell the story. Olwo okusoma kwo kuno osomera mu masomero ki era okusoma kutambula paka wa? Nasomera ko St. Kizito Lutengo. Okay. Nasomerawo era mu mukono. Era mu mukono. Okay. Okuva wansi
paka mu kyokutaano. Okay. Ekyokutaano ekyo nakiddamu emirundi 3. Lwaki? Nga totuula bibuuzo byankomeredde ebya final ebya third term oba? Natuuka nali ntandise okwekyawa. Essuubi lyali litandise okufa. Kati nga ne mu kiraasi sikyayagala. Ekisooka wakajjajja yagamba nga kati osoma ki? Ffe tetuliiwo. Ndaba n'abasomye bali ku mwenge banywa. Kati essuubi nali sirina. Naye lumu nali nsamba omupiira gwali gwanga tusambira nkoko under 14. Nkoko? Nga tusambira enkoko nga kiringa nga kyekikopo. Nga awangula enkoko agitwala ne bagiwuuta buva. Otyo? Kati twali tusamba omupiira. Nali nkuze. Myaka ng'emeka wakati w'emeka kw'emeka nga tebunfaanana. Nga ndi mu kyakutaano nali n'emyaka ndowooza awo gyali 14. We nasambira omupiira nali mu 14 15. Naye nga ndi mu kyakutaano. Kakati tusamba omupiira. Waliwo omwana eyali alina osamba namba 5 mukwano gwange. Bamuyita Api. Tiimu emu n'emugula n'agenda ng'alina gy'agenza osambira. Kati nze ne nsamba ennamba ye. Bwe nsamba ennamba ye omupiira gwalama. Otyo? Omupiira akanamba n'okakuba n'okakaza. Otyo? Kati omupiira bwe gulama. Omusomesa okuva ku ssomero ly'ennama bumeeya. Yali deputy. Nampita. Bwampita n'aŋŋamba ngenda kuweerera bwereere. Leeta buleesi bitabo. Ne mugamba ne alabye ku mupiira gw'okekejjula. Nga gwetaaga kubanga oli wali mu ssomero lyabwe. Ne mugamba nti n'ebitabo sirina busobozi. N'aŋŋamba ngenda bikuwa. Bwe ntyo ne nkyuka ne ŋŋenda ku umeeya. Namawumeeya. Ntuuka ku namawumeeya ntuuka mu kisaawe. Ng'abaana bawanvu ate nze ndi mumpi. Kati ennamba ne bannyima namba 5. Abaana mu ttiimu eya namawumeeya nga bawanvu. Kitegeeza ticca yakujja eri nga tonnagwanira kujja mu ttiimu eyo naye okuba nti omupiira ekitone kyali kijyayo enaga mu kaleete. Kati ne bampa namba 7. Ate nga nze nsobola namba 4, 2 oba 5. Kati ne kinviirako okubanga saakola bulungi mu kisaawe. Naye nabanga okusoma kugenda kunfa ate nga bwe nakyusa essomero nayagala ate okuddamu osoma. Kati nenjiya nenyingira mu drama. Ne tuzannyanga emizannyo. Nenyingira mu mazina ago. Kati ate nembanga essomero buli bwe tulaga tusinga. Nga gwe omu ku bazinyi aboogerwako awo. Kubanga nali ngenzeko ku gundi ku siini nga batutte amasomero. Nga bagenze omulamwa gwe twazanye nga si gwe gutuufu. Kati ne tugenda okulaba nga baali baagala omuntu wedda yafunanga atya ssente. Mu muzannyo? Mu muzannyo. Nga mulina okuzannya omuzannyo nga tegutwala bbanga ddene nga gujjayo amakulu. Gwabanga mu ddakiika mmeka? Ndowooza ddakiika nga 2 sikyabijjukire. Naye nenjiyizaawo ekintu nembeera namba 2 mu masomero gonna ga disitulikiti. Naye ate ne mu kuwandiika emizannyo oli mulungi. Olulala nakusanga mu muzannyo baguyita batya? Ekikemo mu covid. Bambi omuzannyo gwali mulungi naye n'omusajja baddaayo. Ekikemo mu covid. Bane gwanyuma. Otyo kati tuli wali ku namawumeeya. Oli mu kupalapalanya bakusambisiza ennamba etaliiyo. Abantu bagenda okulowooza abakulembeze b'essomero bagenda olowooza nti omupiira gwo gwali gwa lujjulungu. Naawe oyiyiza mangu nnyo gaye kaakati omugezi adda mu mazina. Okuva edda nze ekimu bwe kigaana njiyizaawo okulaba wa wempitirawo. Kati omaze okuyiiyoze mu kino eky'amazina okitwala paka wa? Kubaka tulabye wali ng'ogemugenze mu competitions muwatanse okukola obulungi. Wakikomyawa? P7 ye yanzijayo. Era awo wennakoma. Yatuulira P7 yo bulungi. Amina, Mukama nakkola bulungi n'ogituulira awo. N'ogamba nti awannye waawo. Ekyo tukiteera awo. Kati vaaka
nsaba maama mugamba kanzijeko okwebwayise mama ngabera bwayise okay maama yali ayagala dde okunzijayo nga bamugamba nti anti tuli kumpewo naye kankyogere nga bwe kiri it's okay bamugamba omwana we agenda kwetta okay alina engeri gyayisibwamu etali nnungi nga bane bamugamba waliwo omukyala bamuyita mukyala kojja mukyala kojjaawo nga yamugamba namugamba atya awoereza bubaka ku bakasimu agamba yali azzeeyo ng'akyadde ng'akyaddeyo namugamba twala omwana mujje wano kati olwo nali nsazeewo ninayo oluyimba lwe nayiiya mu biseera ebyo nga ndokose naye nga lwogera ku bulamu obwo olugamba nti nali mbuze oluyina muziri recorded mwendi nnyimba naye saalabika nga nze nali wa kwaya yewaffe kwaya yaluyimba kwaya y'oku ame nali nga mbuze mu nsinga ndi mu nyanja ennene nali muli mu lyato amayengo gaali gantwala ndutegedde okay kapera nali nga mbuze mu nsinga ndi mu nyanja ennene nali muli mu lyato amayengo gaali gantwala nga neewaddeyo nange sitaani jayagala ntwale ebyange bambi mu butuufu byali biganye amazima teriyo mulala eyayamba obulamu bwange mu muyaga omungi Yesu ye yaliwo ku lwange yandabirira era kati ebyange bibye sikyatya nedda n'ebirala genda kunnyamba. Wow, it's a nice vibe. Kayimba kalungi kasufu nnyo bulungi. Wow, enyimba zo zibaamu message. Yes. Otera okubaako n'ekyogamba abantu era oli omu ku bayimbi ayinza okugamba nti nina oluyimba niweesunga okuwulira olabe kyabadde agamba leero kyekiriwa. So oluyimba lwa kwaya composition yaliyo nayo. Wow, ekyo nga kisufu. So kakati Apostle Rogers, tukulabyawo maama amaze otegeezebwako nti omwana nno yali ekola akabi. Kakati maama response yo okuddamu kwe kwali kutya? Yanziramu nti ekituufu kiri nti maama naye nange mumanyi. Nangamba ngenda kugezaako naye taatawo gye nafumbirwa tayagala tuli wafunda. Ekituufu baali muzigo gumu nga kizibu okubeera nabo. Naye nagamba ngenda kutwala. Olunga mu mwaka kyogo yali 2000. Yali 2000. Kakati nesunze nti ngenda kujja Kampala. Muto wange ate bamuleeta ku ggaali bajja bamuvuga. Bamuleeta mukyalo omu ku bataata baffe jjajja yawasa maama omulala, jjajja omulala. Jjajja omusajja. Jjajja omukazi omusajja. Yawasa jjajja omulala. Namzaalamu omwana omulala. Kati alizadde abaana. Kakati jjajja akyaliyo ye. Jjajja yafa kati. Bambi bamuyitanga mwami ani? Mwami Sonko Lawrence. R.I.P. jjajja. Ayi taata ne maama? Taata ne maama. Taata ne maama wa Ap.Rogers Lutaaya. Edward Lule era naye mugenzi. R.I.P. Maama Top Star Nakajiri. Akyaliyo. Akyaliyo ali ku ttaka lyaffe ly'enkugambye eriri e Kayunga. Amiina bwe waggula eyo n'obuga maama kankuwummulizaawo. Tuulaawo. Era waliyo ne church branch yaffe eyo. Wow, nga kisufu branch church ya gundi. Living Army. Wow. By the way, abatulaba mwenna aba Living Army tubaagala nnyo, mwebale nnyo okuweereza wamu na Ap.Rogers Lutaaya. Mulimu mukola gwa peya. Ap.Rogers Lutaaya mukwano gwaffe. Naffwe muli mikwano gyaffe. Living Army. Tubatumiddeko nnyo Living Army mwenna. Abali wano n'abali yonna mu bitundu by'eggwanga byonna. Tubatumiddeko nnyo nyiri ddala. Apostle, kati maama n'ogula n'omuteeka e Kayunga n'omugaba abeere ku ttaka eryo e Kayunga. Oludde lyenkana litya? Tukyali mu eka 2.
ningo kiriza mukama okulyongerako oyina akantu akandeese akankuteko ennyo ku mutima gwange nogamba nti gwe bwe bakulaga nti ku byekikatoliiko towawaalirira oba towasuula mazima wagamba nti oba mundeka oba munsuula munsuule naye nze kansigale n'amazima ndya kuweereza Kristo kati mukama n'akujjukira n'akuwaayo ekazi zo bbiri sofa eka bbiri eziri mu kyalo si wabi ne wano we tuli tetupangisa amina n'essomero empozi neyina essomero lyaffe esebo The God's Choice in Nassau Primary School. Yes, Nassau paka P7. Wow, mukama mulungi. Ebirungi akyabikolera akyabireeta. Yes. Amina yoga. Then kano kankuteko ettaka eryo lyewagula n'ogamba nti waliwo abaana bangi abali mu yeekaalu abali mu kanisa nga abali mu kanisa nga bazadde babagoba mu famire zaabwe mu bika byabwe nga babagoba mu famire. Okay. Wakati nze wange mu church abaana mbagamba mpulira nga sina kika mwe kika kyange negomba okuziikibwa mugendo ziikibwa akiwuliramu emirembe tugule ettaka eryaffe. Amina. Ntiwulira. Amina. Nga Isirayiri yafuna ettaka eryabwe Ibulayimu yafuna ettaka erirye. Okay. Mpulira nga naffe ng'ekkanisa kisoboka. Ekituufu kisoboka. Okay. Tegezo kyagaziya. Yes. Oli ne waba tasabira ku the living army. Yes. Nga naye yagoba mu kika kye. Yes. Asobola okuziikibwa ku ttaka lyo. Si kirina mu buzibu. Kasaba nga mulokole. Tewali teriri kontiri siri yange. Living army. Ttaka lya living. Kale bw'aba oli nga tasabira mu living army. Waddembe living army lina emikwano. Kama akongera omukisa. Living army lina emikwano. Ayongere n'okugaziyanga bulijjo. Tell the story tunyumize yenze mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle bwe tutambula tutulwaliro na Apostle Rogers Lutaaya musajja wa Katonda wa maanyi muyimbi era musumba businessman taata n'ebirala bingi byakola ebyenjawulo nga bigatta ku bwakabaka bwa Katonda. Tukwebaza gwe yakatujoyininga olwaleero Tell the story tunyumize gwe atannaba kusubscribinga kikole nawe ya subscribing edda commentinga likinga sharinga ate n'abalala baagazi okubanga balaba content ono gwe tuteekangayo bulijjo wano ku mukutu guno gwa Church News TV Uganda. So tell the story tunyumize Apostle atulabe taata ne maama otugambe maama ye mukyala Topstar Nakajiri taata ye omugenzi Edward alright. Kakati maama ye ali Kayunga. Kakati maama ono wafuna omukisa okubeerako naye mu buto kuba kati tugenze wali n'ogamba nti twali tufunyeewo omwaganya oba oliawo oguyinza okuntwalawa ewa maama ali tuba tuli awo tulengera balina omwana gwe bakulugusa ku ggaali wanga nzirako Kabogoza Joseph nga wa maama wa jjajja muto wange anzirako abamuto wange ne bamujja mu kika kuba ye yaliyo ffenna batuzaala abaana bataano gwoli wakomeka nze nali wakubiri wali abakulu ninayo mukulu wange omuwala omukulu omuke nzirenzirako era taata bwe yafanze yali omusika baba kakati mba ndi awo nga naye bamuleese tukooyo muweerera ku kikaate nga baani abakoye bajjajja genda maama wa akuweerere nga bajjajja nabo baali basalawo otyo agende maama wamuweerere akati nze nemmanya olwo nga taata takyali ebiseera ebyo oba yali taata yali yafa ebiseera ebyo yafa mu myaka afudde mu ebadde 12 ebadde 12 awo. Okay. Yes, 12. Olwo bamuleese genda maama wakuweerere otyo yali 9 mu 9 awo 9
nerabiddemu bannaye naye nga mu biro ebyawo kakati nze bwe nategeera nti onaze ate ye obulamu bwa wano tajja busobola ne muwaayo neŋŋamba maama twala mu ono n'amutwala kati bw'amutwala nze neŋŋamba naye nze bwe ndiva mu kyalo bwe ndiba nsimbudde okuva wano siridda nga bw'obagamba ku bukojjaawo era bwe kyali toddangayo kona kati olaba erisa engeri gye yava ewaabwe n'agenda n'eriya nange navaayo lumu n'empale gye naviiramu mu kyalo kamya ye yajinjazika kamya yaliwa kamya yali mwana wa yali neighbor yeyanjazika empale walezeemukko n'olaba ku kamya bwe ngenda mu kyalo simulaba naye n'empale ye sigimuddizanga kamya yakyaliyo nsaba onsonyiwe kamya yakyaliyo neegomba okuddamu okulabako kamya gyali kamya empale yagikwazika bwazi soba yagikuwa buuli yajinjazika ogenderemu ekampala kati ng'ekampala kiki tikutwala kamya omugambye ogenda ekampala naye ogenda kukola ki era ogenda wa olwo kati nzize nange nzijeko nange mpommule vaaka oberekeka omule wa maama ewa maama kati mukujja mama taata naŋŋamba wano nkuwadde emyezi 6 taata ono mama gyafumbiddwa yaŋŋamba emyezi 6 ng'ovudde wano omulimu gwe banfunira gwali gwakuluka byangwe otyo okuluka omuguwa gw'ekyangwa we bwayiise kawaala okuluka emiguwa gw'ekyangwa emiguwa 12 gya 205 ani yakufunira omulimu ogwo bamaama bye byangwe bye baali baluka kati ye n'agamba nti n'omwana ono kaayige okuluka ebyangwe ye maama yakufunira akalimu kati ng'okufuna ssente nfuna nusu 5 olunaku dazini 2 nkuulya taata kati baleeta crusade emiguwa emeka emiguwa 12 gya ssente meka gya nusu 25 kati wiiki oluka emeka kale tugamba olunaku ng'oluka emeka olunaku ng'okola nali sinnayiga nakola nga nduka dazini 2 olunaku bannange bo baalukanga dazini eziwera ne 10 naye nze ejjukira nali naakajja n'otandika okulukanga emigwa gyo dazini zo 12 ne bakusimbula ekido ekyebitaano olumwaka kyogwo kati nzijjawo 2 nga Desemba kakati January ebitaano ebyo nga bigasa kyenkana ki olubifuna ate nga taata abyagala bigule ebinyeebwa omuntu eyakadde nezo 6 twabanga n'ennyama eyagulibwangawo kaleerwe ey'omulengo nga osobola okugifuna ku nusu otwalayo nusu 10 ne muleeta omulengo ey'okukimeeza kati obulamu obwo mukama ajjukira abantu otyo mbuvaamu bwe nti pasita Kiganda oyo yajja ne bakola crusade awo pasita Joshua ye yali ategese crusade awo pasita Joshua Sempebwa Joshua erinnya eddala ndyerabidde ekawaala awo waliwo pasita Joshua kati ategeka crusade mu 24 January 24 January mama yalokoka 24 January nga lumu mama yakusooka okulokoka yali yasuze Namboole kati yali atulira ku crusade eyo Namboole pasita Kiganda ye yabuulira ye yasookawo Apostle Serwadda gy'ategeka eno ya Namboole Passover kakati bw'amaliriza olwokubiri crusade olunaku olwokubiri nze omusumba Umaru Mulinde n'abuulira naye bye yabuulira si bye nawulira naye omuyimbi eyayimba yeyandeetera okulokoka muyimbi ki yayimba oyo yali Bweyinda David Bweyimba yayimba kayimba si kyajjukira nnyo ku mutima tokajjukira naye bamufuuwa ssente ze zandeeta David Bweyinda nga ndaba bamukasukira ssente ku kituuti neŋŋamba nange kandokoke kati mutumireko big up to you Pastor David Bweyinda awebala okuyimba awebala okubuulira enjiri ennaku zino ali best mu USA ame nga n'amaka wali weegali ekkanisa weeri wali Masajja atukutumiddeko nnyo nnyini ddala musajja wa Katonda Mukama akutuweera omukisa awebale kutukola bulungi bulijjo otyo Apostle Prophet Bweyinda ayimbye
kati ndaba sente ze bamufuuwa ze zimunjagaza neŋŋamba nina okugenda mu balokole bano nkole ku ssente kati jjukira eri mbadde ennyimba mu masomero ng'era bwe nnyimba nze banfuuwa ssente ku stage neŋŋamba ate bano abalokole bino ebitaano byenfuna tebinkolera kaŋŋende ennyimba enkole ssente naye Katonda yeewuunyisa nanoonya oluyimba okuva lwe nalokoka ne mmala emyaka 7 nga ndi mu bulokole nentuuka okufuuka omusumba nentandika ekkanisa awo mu kikajja awo nentandika ekkanisa okumala emyaka 3 nendyoka nfunayo oluyimba olusooka sokolete kyogamba kyakutwalira ebbanga eriwerako yes bukyanga olokoka gwe yagamba kaŋŋende ndokoka ennyimbe bampe ku ssente ezo kyakutwalira ebbanga eriwerako nga Mukama takuwangaladde n'oluyimba n'olumu nga sifunangayo oluyimba lwange eri mu nsi yo wali wandiiseyoko ku nnyimba ezizo mu nsi nali ntandiikiriza nga njagala kuyingira mu bassebatta baali baleese ekivvulu eyo bamatendo otyo naye era nennemererwa. Tell that story tunyumize. Mpaji given Brian Kagati, the gospel music apostle, bwe tukyatambula olwaleero tusazeeko oba tulina Apostle Rogers Lutaaya era nga amakanda atwagasimbidde ddala wano gyasibuka eno mu Namasuba Kikajjo. Apostle Rogers Lutaaya, tell that story tunyumize. Kyatwala emyaka emeka ng'omaze okulokoka gw'okufunayo oluyimba olusooka? Kyantwalira emyaka gyawera emyaka 11 naye nga wabeeranga awo ng'oyaayaanira okufunayo oluyimba nga naye terujja nga teri luyimba. Kati ennyimba bwe zajja watandika na luyimba? Waliyo oluyimba gwe maanyi gange lwe lutya lutuwemu kapera tulabe. Taala yange ono yali wakubiri naye waliyo oluyimba yegwe maanyi gange Yesu essuubi lyange yegwe lwazi lwange omutima ogwange gugwo yegwe maanyi gange nze genjayaanira Mukama lyessuubi bannange mu buli mbeera omutima nga gwennyise mu bulamu ng'ompeddemu amaanyi byenjagala nga bibuze nsigala era mmanyi. Lero lwatuyimbire nabbingo nyimba zo bambi nnungi. Mukama ayongerenga okukozesa bulijjo. Yegwe maanyi gange lwasooka okuyimba. Kati buli nabanga nfukamidde okusaba nawuliranga rhythm nga mpulira rhythm enga buli bwe mba ngenda okusaba nga nkiwulira kati ebigambo naye nga sibiwulira paka Katonda lwe yampa ekisa nenteekamu ebigambo. Tell that story tunyumize, ladies and gentlemen, bwe tukyatambula waliwo na Apostle Rogers Lutaaya. Kimaze okukutwalira emyaka 11 nga tofunangayo oluyimba tokka nga walokoko oyaayaanira okuyimba. Kyajja kitya? Olowooza Mukama bwe yateekateeka atyo oba yateekateeka atyo nga yagala kutumala kutraininga kukuwa biki by'onooyimba kuba ndaba bw'oyimba ddala oba oyimbye bwe yakyagala bw'atyo oba gwe ataalina kuyaayaanira kyowayingira oyagala okukola? Ekituufu olw'okuba nti bwe ntunulya obutuma obuli ku bulamu bwange ekigambo engeri gye nkitegeddemu saali kitegedde. Tewali kitegedde singa nayimbirawo nali sijja kutegeera kigambo. Wasooka n'otuula? Nasooka Katonda n'antuuza wansi nempita kwegamba nali nga mukuuzi nti nze mujjako ssente. Ye n'akuwa ebigezo n'ebigezeso. Bwe yamala ndowooza okulaba nga ndiwuwe ezitandika okujja zokka era ennyimba mba ndi awo ngaluze. Oli taala yange lwakumeka? Lwakubiri. Abantu abamu balwawo nga bakyavuya.
gwe kikola otyo okujja n'oluyimba olwo maanyi gange ayina ogattakeera hit oli taala yange twongera akapeera k'oluyimba oli taala yange mukama kitangaala kyange mukamensi gye watuwa mulimu ebyentiisa bingi mulimu ebiwonvu banange empompogoma nnene omuyaga gw'ensi gunjuya gunsuule munda n'olutindo kwempita si lwangu ogenda luyuga naye manyi munda mutima gwange yadde embeera eri bwetyo Yesu tasobola kundeka abalabe b'ensi balwana bansuule mbunya nina omulwanyi anwanira mulisa mu lugendo lwange oli taala yange mukama ekitangaala kyange oli mukwano gwange ampanirira bwe mbangwa oli maanyi gange mu balabe sikankanenga enziki zange kutte n'abasityanze sina kyemmanja sina kyemmanja bimbalo lolo nnyo nnyini ddala nasooka nenduulya nembuuza ani yayimbe oluyimba luno anduddamu nengane anokola nenga mukikola mutya nokola ekintu ekirungi ate noweekweka ku nsi kati waliwo ababadde bakunoonyanga bwe nali nkunoonya bannaye nsaba kunsonyiwa abaagala ennyimba zo zino zo bo bazisanga wa era bazifuna batya kati okusinga ozifuna ku Facebook okay kasita oteekamu living ame oba ojja zifuna okay oteekako gundi living ame oba zeereeta okay naye nga twagala kuzigulawo ku YouTube okulaba nti no tuzisaasaanya olw'ensonga nti ate mwe munzizizaamu amaanyi nakola ekintu natuuka ekiseera nga ate ennyimba kati si nga ndowooza nti si kyentwala ng'ekisooka nga ekkanisa entutta omutima baba nkiraba ekkanisa Ap.Rogers Lutaaya ndokoka 2 woolokokera nnyimba ki eza gospel ezaaliwo ennene z'otayinza kwerabira mu 2 era bayimbi ki abaali aba gospel abaaliwo nga bamaanyi nga bw'otandika okwogera obatandikirako mukama wange gwe luyimba lwange waliwo n'akayimba mukyala Betty Nakibuuka muyita musumba wange Madam Betty Nakibuuka mukyala mulungi tukutumiddeko nnyo nyini ddala Madam Betty Nakibuuka awebale tubeerera musomesa mulungi webale tubeerera musumba mulungi musically ne mu byonna otyo kati waliyo ennyimba Yesu anaatera okudda yali avugaawo Madamu Betty Namaganda Yesu yali kabona mawanga anaatera okudda Yesu okay kati ennyimba tukutumiddeko nnyo Madamu Betty Namaganda big up to you mukama akutuweera omukisa webale tukolanga bulungi awebale byonna byewagatta ku industry ne biba byewogattako bulijjo n'omukisa gwewatuwa oba gwotuwa bulijjo mukama akutwagalire ne papani Senyonga papa Senyonga Robert tukwagala nnyo mukama akutuweera omukisa kati walinga wakayimba ka omuweereza wa mukama omuyimbi Judith Babirye alinga Pastor Kiganda oyo namuwulizanga nnyo ku radio Impact ndowooza ye yali waawo nga akeera ku makya n'essaala naye akayimba ako yakakubanga nnyo emabega Pastor Kiganda Bishop Kiganda big up to you Doctor Bishop
David yanjigiriza okusaba tukwagala nnyo muzeeyi awebale tubira kyakulabirako kirungi webale tuwa mukisa. He has been a blessing to this country. Akayimba ako kalinga ke yasooka okuyimba nga tuzino nga tandaba nakumanyika nga kani Jodis babiriye kali ye mabega nga kabeera mabega mu background kayimba ki wambatira akayimba omuntu wange munda bwe buyimba bwali ndooza bwesobola okujjukira mu budde obwo zezaala ennyimba ezaaliwo sizonanga nnene omukyalo oyo nange yambeera omukisa Judith Babirye honorable musumba oyo olugendo lwange musically by then siri muyimbi but I've been a songwriter for some good years. Naye nga career yange musically nagitandikira mu lujewe wa honorable Judith Babirye wabangawo group y'abaana nga ye bagitanga JBN Ministries, Judith Babirye New Children's Ministries. Yes. Kati ffe buli holiday twabeeranga eyo batendeka kuzina kuyimba kola kikatemba biki kati obudde bwange obusinga nabumalanga awo ewuwe. Era bingi bye nayiga n'abamu ku bayimbi tweyigira awo abasinga obungi. So big up to you honorable Judith Babirye. Tukwagala nnyo mami, weebale nnyo kutubeerera omukisa ffenna, weebale nnyo emirimu emirungi gy'okola eri obwakabaka bwa Katonda. May the Lord God bless you for all that you're doing for the kingdom of God. Yes. Kakati bwe tulaba apooso bwe tulaba apooso olwaleero awaliwo abaana abayimba abayimbi ki boyinza okumenya kuba goloka 2 bosangawo beebo olwaleero bamaanyi nnyo naddala kufa abasajja abagoberera music. Tosobola kuŋŋamba nti madamu Betty Nakibuuka si w'amaanyi, tosobola kuŋŋamba nti madamu Betty Namaganda si w'amaanyi. Bonna bomenye ba honorable Babirye tuŋŋamba nti si b'amaanyi, era bw'okiŋŋamba sikuwuliriza manya kyoyogerako tokimanyi. Okitegeera omuntu ow'amaanyi bingi byenyinza okukozesa okunnyonnyola ow'amaanyi naye olw'obufunda bw'obudde sijja bigenda mu nnyo. So olwaleero baana ki boolaba nga balina ennyimba kale ennene boyinza okwogerako ne bagamba nti atuweyo abayimbi abaliwo ennaku zino, bayimbi ki boyinza okwogerako? Modo wange Pastor Wilson Mugenda. Mwagala mu biro byo wali yayita kuba wali olokokera? Yaliyo naye nga tannaba kubanga bali bampitanga lyayero ntegeeza buli omu aba n'ebiro bye okusinga tumumanyidde ku gundi Mukama njagala kumanya waviriddeyo era netandika okubeera followa we kubanga wakubidde oluyimba olwo mbadde ntandise okusumba ejjinja mbadde ntandise okusumba ejjinja naye nentandika okubeera nga mwegomba embeera ze nsaagala enneeyisa ye njagala ate ekyokubiri ye takkiriza mulembe muleka musajja amanyi okubulira enjiri mu mulembe gwonna. Big up to you Pastor Wilson Bugembe. Tukwagala nnyo muzeeyi, webale nnyo byonna byokola, nze yambulira enjiri okulokoka nange mwebaza. So kati bw'oba ovuddeko oyo Bugembe yekayeka gw'olabawo bwe bakutuma abayimbi leero gw'oleeta? Siyinza kugamba nti naye nze abayimbi bange bwe mba nga siri wa Bugembe Judith singa kubanga ye mumaze omuwatula waliyo omusajja Segawa enkola etundi style ye Joseph Segawa. Yes. Mwagala nnyo. Njagala nnyo Betty Muwanguzi era emirundi mingi akyadde nnyo ewange. Betty Muwanguzi ekikyamaanyi. Tukulabye walina wakonyeeko wali n'otukokonyaako n'ojjayo bwewayingirira ekibuga gwalimu akacoogo gwaviire mukono ga nti benva wano ŋŋendera ddala 2-3 oyingidde ekibuga otuukidde bwayise omulimu gw'osoose okukola bakututte mu byangwe zinga looro 12 tukuwe 250 ng'onaku ozinga ya 24 ne bakuwa ekido ebitaano. Kaakati apooso mulimu ki gwe waddamu okukolaawo?
bwe nava mu byangwe nenzija nendokoka nafuna obwadiweya nga ngenda nensuubula ebintu nembireetaawo ku mubalakaawe bwayise gundi Makindye. Ekituufu kiri nti navaawo nga nzibye. Otye mulokole ngoba obasoma nali mulokole ow'omuliro wa mwaka tegunaba kuwera ndowooza bamyezi yali bwe gityo kati nagera nenziba emisumaali ogiba otya era okibbirawa emisumaali njijjayo ku wadiweya ngitereka ewa neiba ezebo emisumaali bwe ngiterekaewo yali kaali ka saaluuni ewa mukwano gwange ezebo ngenda okudda nva okusuubula nasanga gundi mukama wange nga walaga twayisinganya agendawo era otunula emabega bwenti ng'akyame bamulagiriddewo owagitutte wenagitutte baali bangulira akagaali nakasimba mu lujjaawo nenziruka emisinde kakati awo ekyo nno kyekyanviirako ndowooza okulokoka nolokoka ebyaddala awo kubanga natandika okuloota nga buli lunaku ndoota ndi bwereere nga ndoota bangoba nga ndaba nziruka emisinde bwe nagenda neneebuuza ku basumba ne baŋŋamba nti wayambulwa kati negayirira ekirooto ekyokukoma negayirira neŋŋamba mukama sigenda kuddamu sijja kuddamu kudda bwe ntyo amazima katulaba omwana atudde ekyomusanvu aba akyali myaka mito katego wamala ekibuga ekyomusanvu n'oyingira Kampala naye nga ekyomusanvu nteeka okuba nga nakimala nga ndi myaka 19 n'oyingira so notandika opatikana olwo emyezi giri omukaaga taata muto gye yakuwa wagimalako ng'ofunyeyo akasente akanakubeezaawo okufuna ennyumba wonoobeera era bwe jaggwako kyekyaddako kati zino sente zenalinga nzibeeno nalinga nterekako kwadiweya kati nga ndeeta ewa muzeeyi muzeeyi yatuuka bwe yategera nti neeri bangobye naŋŋamba ddayo mu kyalo nzeeyi taata nino naye aleka yali kirinca komando ate nga sente bwe nazireetanga taata yali takola maama takola ne baganda bange babiri kati nga ndabirira abantu bana naye nga ate nga ŋŋamba genda oyiye taata naye nga bwe ŋŋenda ku wadiweya nga bampa nusu 10 oba 2 zenkoledde awo zebansasula kali mulina ova emakindi alodde bwayise nga nino olwo tusenguseyo tuzze wano emasajja kati nga nina okuva makindi nodde emasajja kati naleetanga ensawo y'amanda ng'ebeerawo naye taata byanyononekako yaŋŋamba dda mu kyalo nentuka okubuuza taata nga tayagala kunziramu taata yampitangako yawummula kati Saidi Mayanja Saidi Mayanja omusajja oyo yandeeta mu kibuga mukama amuwa omukisa amuuse mirembe kaakati bino ebyokuyimba obitandika mwaka ki era obitandikirawa ebyokuyimba mbitandikira wano Namasula Kikajjo mwaka tolimba olwasooka olukodinga mwaka tulikodinza oluyimba 2016 studio ki era producer ani tugenda wano mu Kukani studio Kani Records ya Mesach Semakula papa nkola ne okusooka nakola okukaire myayinvudde mu mutwe yakola maanyi gange kinene ani mbeerabira abaana baawo bange naye wavuddewo abantu bangi abadde naye nga luno lwa ttaala yange dukoze ne George wow kakati luyimba ki mu nnyimba zo gwe lolaba nga lwe lwakwanjula eri abantu oluyimba lwa maanyi gange balwogerako wano naye ate ttaala yange etuuse wala ttaala yange etuuse wala badde nange ninza okulaba naye yo ttaala yange giraba edduka etuuse wala kakati mu bayimbi abayimba olwaliro gospel music mu ggwanga ino erya Uganda muyimbi ki gwali ogombye okukola naye kolabo negomba okukola naye kolabo olaba omuvubuka ono muyinza okubateema omulaba naye Ezera baagala n'omusajja oyo Wilson Bugembe buli kyalumu amiina
Amina kijja teri kitasoboka ezira baagala pozi yayimba luyimba ki omwoyo w'okulya njigiriza okweresa messages fana bwezito. Wow. Aposo emboozi ebadde nnyuvu nnyo nnyini ddala. Tusanyusa okuba nga tubadde naawe olunaku olwaleero ku Tell the Story Tunyumize Show. Bwe yakatwegattako subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, tambuza message buli wamu. Mukama ajja kutuwa kwagalira, ajja kutukolera bulungi. Ebyessomero ko ggwe walaba engeri wadde oba n'amasomero n'ogamba nze nina okuzimba essomero mu bulamu bwa. Kati nakiraba olw'abaana abangi abatasoma. Kati lwakuba nti obudde olusi bwe buba butuddukako naye nga okukola essomero ndikola kusinziira omwana yava mu kyaki yange ng'ate yali wa mugaso nnyo. Yali muweereza mulungi. Bwe namubuuza lwaki n'aŋŋamba nti musumba abaana bange tebasoma. Ate musumba gundi yaŋŋambye nti n'agenda kumpeererera abaana alina essomero. Neŋŋamba bwe mbanga nanyweza ekkanisa abaana bangi abatasoma abagenda okubeera nga oluusi bantu bandiyagadde empeereza yange naye olw'okuba nti nno tetutaddeewo obusobozi bubabeezaawo mu kyaki bagenda kutuyita mu ngalo. Ate nga ngenda okyetooga ku kyaki waliwo abaana bangi abatasoma kuba mu ssomero omwo ninamu abaana abawera 40 nga buyamba basomero eribalabirira nga bange nga babo nkiraba nga bange so kati nga wagenda okulaba nga essomero nga lyetaagisa. Aposo kyetaagisa ki omuntu okusomerako ku God's Choice Nursery and Primary School? Kyetaagisa kujja olw'ensonga nti omutima gwange okusooka sente weziri naye ate ekikulu nnyo enkolagana yange njagala nnyo abantu njagala nnyo abantu kubanga kyesikunyumiriza nti omusajja yansemberera naŋŋamba kola emikwano mwe muli obugagga bwe kati bw'ojja tugenda kubeera njagala ofuuke mukwano gwange ate nga n'omwana wo bw'ayiga. Muganda waffe gwali obuuyo bw'atulaba okyayinza okuleeta omwana wo n'asomerako ku God's Choice Nursery and Primary School. Essomero lya Aposo liri mu kikomera wali emmanga oba olengera eri ewali ebbaata erya bbulu eyo mu kikomera eyo ewali essomero eryo baliyita God's Choice Nursery and Primary School. Ebisingawo ojja kuba obitegeera. Aposo eyo tulina children's home tutera okukolagana n'amasomero ag'enjawulo ne tubako ne betukikwasaganya mu kasente akasoboka abaana ne basobola okuba nga basoma. Era ndowooza Aposo nja kukomawo mu ofiisi yo tunyumye ensonga eyo kuba nsi ndi musanyufu nnyo kubanga bw'otunuulira abaana abo n'alyagadde ne bafunako ku education baddeko mu ssomero eyo nendaba abasomesa nga balungi bafa ku baana olaba ng'omwana bweba omutadde awo at least ayinza obbaako nekyafuna oba oli awo. So mukama mulungi liva okuva ku nursery baby class paka P7. Nursery baby class paka P7. Okay, Aposo mukama akumpeera omukisa. Tuwa akatalekeka nga bwe tusiibula. Akatalekeka mukyala wange ndi mufumbo. Mami namponya emiggo otyo kakati oli mufumbo otyo omukyala wange nze mami mumanyi ne waliwo bano abaali agadde omutegeera abo nawo mubabuulire omukyala oyo Jemima Lutaaya katalekeka. Okay, kazibu okuleka mami Jemima Lutaaya tukutumiddeko nnyo nnyini ddala awe bali kutwagala obulamu wakati nga busiraanye yanjagalira mu mbeera etali nnyangu era okuva lwe yanneegattako agassa amagezi mangi atadde mu nkola ebirooto byange. Ekyo ne kisuka Aposo tweyanziza byonna Aposo tweyanziza n'akakusa kano okutuwa akade ne tujja ne tunyumyamu naawe ebisigalidde we biribaayo olituyita ne tunyumyamu naye kasita olwayo tutegedde Aposo Lutaaya yaliwa omanyi oli akulaba alaba omuweereza wa Mukama
ng'ali blessed oba nga yeeyagala najja n'alowooza nti oba oli awo yazaalibwa atyo kumbe muno Mukama ayambye buyambi abo bonna abasajja bakatonda boolaba abo mu kibuga abo bw'atandika okukubulya ebyafaayo biddala okkiriza nti Mukama alina amaanyi. So Ap.Rogers Lutaaya tweyanzizza nnyo this opportunity. Mukama Katonda akutukuumire. Tell the story tunyumize show olunaku olwaleero ate olwoza tunasukka wano tusimbudde tumaze okuba nga tukwerekereza weebale nnyo kubanga olaba Mukama akutukuumire. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.